Alright, mukwano gwange nsanyuse nnyo okubeera nti nate nkwegaseeko YouTube channel kwoli yeyagaliwo atugenda maaso n'okuba nti information atugikuleetera ebiseera ebisinga nga bwe begenze maaso n'okuba nga etambula. Omwanjuzi olunaku olwaleero aba CD omusunsuzi wabula olunaku olwaleero negatiddwako muganda wange nga sinabagenda maaso nakuba nti nno mukwanjulira ensho y'olunaku olwaleero nezejja okuddako ng'emubbiri nga ndi n'omukulu ono atugenda kuba twogera ku bulamu obw'omuvubuka atandika ebiseera ebisinga tutoba nnyo beeko engeri gy'onoonya ekigulira amagala eddiba wano nawali wabula olutalo lw'okunoonya ekigulira amagala eddiba alutera okuba oluzibuzibu nti nno bingi nnyo bye tusanga abangi nno bagenda maaso n'okuba nti ebimu babyesigaliza wabula ate ng'ekisinga okuba ekirungi nti oyinza osharinga story yo nebaako engeri gyegenda maaso n'okuba nti eyamba omuntu omulala. Omukulu weyanjulire abatulaba. Amanya gange bampita Lubega mu Kasaga City. Azegeza we oli musajja yeddira engabi. Yes sir. Omusajja gweni naye mugabi olunaku olwaleero okola mirimu ki eyo gy'owangaalira? Mirimu gyenkola. Essaawa zino zennyini okola mirimu ki kuba wayinza obaawo omuntu ali interested mu service zo? Essaawa zino omulimu gwenkola kukuuti. Ndi mu bya construction. Ebyokuzimba. Yes sir. Kiki ddala kyokola? Omanyi okuzimba kulina ebintu bingi nnyo ebikutambuliramu. Oyinza osanga oli ng'agamba nti nze nzimba bizimbe okuzimbira ddala tolina kyoli majored in okola buli kintu kyonna ekikwata ne construction. Kyonna ekiba kizze nga kiri kikwatagana ku construction kikola. Okay, kale kati olunaku olwaleero njagala ontambulizeko tugenda kuba nga tutambuza olugendo lw'okukola okukola okw'omuvubuka. Otandika otya gwewogamira nti no olugendo lwange olw'okukola okucapa nti lwatandika bwe luti kiki kyosinga okuba nti ojjukira mu bulamu nti okucapa kwange kwatandika bwe kuti na bwe kuti na bwe kuti wawe watandikira wennyini? Ojja kunyongeza ne ku ddoboozi ndowooza tube nga tuwulikika ejja kunyongeza ku ddoboozi ngamba nga nkuwulira bulungi. Kutandika okukola natandika nga nyina emyaka gyali 12. Otandika okukola nga olina emyaka 12? Ebiseera ebisinga nze bwe nzijukira bulungi 12 nali ntuula P7. We nabeera n'emyaka 12 nali ntuula P7. Kijja kitati ku myaka 12 wali otandika okukola? Namaliza P7 nga nyina emyaka 12. Kati nembeera nga sina kyakukola ate ng'okusoma tekukyeyongerayo. Kati natandika nga omanyi omwana obeera ku kyalo okwo tokukola tosoma kugamba obeera awo kikuwaliriza okubaako kyokola kyoyiya. Kati omulimu gwe ogamba wali mu vaka ya P7? Yes nga nkola bwe nsoma. Kati bwempeza bwe natandika okukola gyali emyaka 12 natandikira ku mulimu gw'okusomba kasasiro ng'omuntu kuba n'ekisasiro kyayiwaka. Nange kasasiro njukira namusombera ddala n'enkijjawo n'ekitwalayo n'ompayo zompadde. Kati ng'era bw'omanyi omulimu gwonna kukibayita obukugu otuuka n'oba ng'oli kafulu nnyo nga kyokola okitegeera nnyo. Kati nga nzija ne mujja wano nenkuba ennyumba nga 3 mu maaso ne muwummuzaawo nga kyembala sente zenfunye ku ono n'olina yamba neyisaawo ampite okitegeera. Azegeza wajjanga n'onona kasasiro ewange nenkuwa nti 10 lwakutwala kasasiro wamalanga n'omwetika n'omutwala ewa neighbor ku nyumba nga 3 ewaddako mujja wa mbuuka ennyumba nga 3 oba 4 muteekaawo nga kyembala naawe ojja ompita oŋŋambe nti waliwo abansuulidde wano kasasiro jangu omutwale. Kitegeeza bwe bukugu. Ezegeza wamuteekanga uno weesetinga n'okwesetinga neneeyisaawo nga bw'oneeyisaawo. Ezegeza ng'oyinza n'omuteekawo ne wayita ebbanga n'ojja n'ogamba anti ono kasasiro mukutwalireyo. Awo kyabanga kijjalabika bulala nti we ayinza okulowooza nti gwakikoze. Kati gwe bw'omuteekawo obeera weeyisaayisaawo buli kaseera naye amukuwa era naye bw'omuggyaawo era obuuka bw'ennyumba ndala kugamba ekisasiro nga kimu nga kikola 15,000 oba otwalira 10,000 nga kikola kuba neighbor 5 then okuvaawo. Bwe nvaawo muzeeyi wange yalabanga bwe navaawo nali nkola ebiri ebiseera ebyo nsomba
kasasiro nensoma n'ebikuta nembiteeka ku kubo ne bampayo 13,000 okusemba ebikuta bitya bano abante abanonanga ebikuta abente kati nga ojja nobinoonya mu bantu nobikwata nopakira ensawo nogiteeka ku kubo bano abagagga balina ente mu byali babitwala nakuwamu 13,000 then kati awo kitegeeza ogenda olanda mpola ekibuuzo ekisookera ddala kati awo kiba kiddako ekyokusoma vaku bwemaliriza eya P7 then noyingira senior 1 nokita like noyingira senior 1 nobivaako ebyokukola byewali otandise oba nedda okusoma kwakomaawo kuba era ekyatandise okukola ng'olaba tewali kaddako nga tewali kiddako kuba nezo nazo zalinga za lutale eza okugimalako yali yakulwana nayo twali kulwana ekitegeeza gwe otandika okukola at just ku myaka just 12 bwegiti then kati awo kasasiro okumaliriza bulamu ki obugenda maaso n'okuba nti nno abwongera okwolekera naddala mu layini eyo still ey'okukola anti omwana yena nga tasoma kutuuka ekiseera kati olw'obutalabika nga kireereesi era kalira oba nga kireereesi kuba bano baba bagenze kusomero nga gwe tewagenze kusoma kati kiba kikukakatako okwenyigira mu mirimu emirala okukola kati muzeeyi bwe yamanya nti ebyo gyegyo emirimu gyenkola kati lumu yansangako nali waliwo buloogi obuli awo kumpi n'ewaka angenda nayo ewaka waliwo buloogi ng'osaze ekkubo kumpi n'ewaka obusuka kuba w'ewaka nga waliwo loogi kati nga ngenda nenzisiimuula ku myaka 12 ng'osiimuula loogi nga 13 ngenda mu 14 ngenda nenzisiimuula n'obaka n'omulimu gw'osiimuula loogi nenzisiimuula ne bampayo ze bampadde kati loogi ng'okeera ku makya okeera ku makya bukera ku makya n'olongoosa awo bye bakuwadde nga gwe omwana by'olina okukola n'otambula n'okola ki neweeyongerayo kati muzeeyi gamugwa mu matu nti omwana ebintu byenkola ki nti omwana kati akola muloogi asiimuula muloogi emboko ng'esooka evuga awo bubi nnyo evuga kali ye teyalowooza ku kyokuba nti nno oli mu kunoonya ssente anti egyo emyaka n'ekintu kye nali nnyingiridde 13 ng'osiimuula loogi anti kiba kirala kati nanfunira omulimu ndo yalaba nga ekinzita kukola ki kukola nalaba nti oyiramu omutima ogwagala kunoonya ensimbi kati bwanfunira omulimu yantwala ku bucha kwokyanga nnyama lwaggulo nakufunira bucha kati ye tata yali atema yali akola mu bucha yenga ye jasi akufunira kirimu kyakwokya nnyama yali mukwano gwe kati namugamba nyineyo mutabani wange asobola okukola tayo kya nnyama ne bookya anti nali simanyi ekitegeeza wali tojokyanga nali sijokyangako naye yagamba omutima gukola ki nali mpeza emyaka 14 kati bwantwala tandika okwokya naye nga bampa 2,000 nga tunyuse buli lunaku si buli lunaku nagendangawo lwaggulo saawa zabanga 11 12 n'okuma esigiri nomutandika okukola kati nenkolawo kati nembala nti kati emisana bwensomba ekisasiro kyange ekiro nenkomawo nenkigattangosomba kasasiro emisana kalida kologi wagivaamu walekerawo emboko yavuga yali y'amaanyi yagamba nti siddamu okusangayo kati ekitegeeza okufunira omulimu gwa bucha ng'akwewaza kusiimuula loogi kukola kale mirimu gyesitaza okusinziira ku ye kuba ate gwe gigwa nti gwesitaza kuba wali onoonyamu kati antwala ku bucha ntandika okukola emisana eri mbeera mu kasasiro wange ekiro nenkola nojja ku nyama nzija ku nyama kati okwokya okuyigira bbanga like kyakutwala bbanga ky'okuyigira ddala ekirina okolebwa nze obuzibu bwe nnina oba kale oba ekirungi omukisa no nze bwe nkulaba ng'okola ekintu tekintwalira bbanga ddene kasita nkulaba ng'okikola nange maaso osobola okukola ki okukikola kasita oba ng'okitaddeko obwongo bwo nze nkulaba kasita nkulaba ng'okikola bwoti kimbeerera kizibu nze obutakiyiga era ndowooza yalinga wiiki emu
nga yali anyambako eyali kale anjigiriza avuddewo kali nga kyekiseera gwe okwatemu kati tuuka nga baŋŋamba siddamu muzeera nga naye akimanya ne mukasasiro nkyalimu aŋŋamba saagala kuddamu kulanga okola mirimu kali kwagaye yali okufunira omulimu gw'ennyama nga kyatoba byali bintu bibiri ove mu kasasiro ove ne mu loogi awo yankutegera kati ntandiko nembeera nga obimanye 2,000 ziri ez'olweggulo kati bakwanga 2 buli lwonnyuka okuva kale ate nga olwo nyina bbeerayo okuva ku makya mpaka kiro ku nyama ku 10 eza linda enyama notandika okukola ng'okola kuba ku makya paka kiro anti yaŋŋambye mbere eddala ku bukya ekitali kale erudda nze nakirabanga ekibi lwa nsonga nasooka nga tunuliranga ssente naye erudda kyamwana kifuuka kirungi kuba nayiga okutema wayiga okutema ennyama eya bukya kuba gwe wajjanga mwoki then notandika okuyiga kiri kye bakola munda wali kati nga munda mbaayo ne wabweru mbaayo kati ekiseera ne kituuka nga n'embuzi oyo yennyini nga yali amanyi obbaaga embuzi amanyi n'obbaaga ente etegeza wasooka kuyiga kubaaga mbuzi nasooka yiga mbaaga mbuzi then awo nga ne bano naye ente yange ku kyalo tugenda tukola ki etegeza watuuka kati n'otuuka ng'oli mutemi obaaga ekinsala mu maaso ndiga yesebo kati oyo omusajja gwe nali nkolera nga tanzija ku 2,000 naye nensigalayo nga nkola kati atuuka yali nga tayagala sasula jjajja ennyama kati ne batuuka ekisa nga bakyamuwamire nga mulufula ogenda mulufula ne bakuwa ennyama nomala okukola ne bakusasula sorry nosasula ekitegeeza mulufula waliwo enkola osobola ogenda n'ojjayo ennyama n'ogireeta n'otunda kati wamala enkyakumakya oba oddayo n'obaweeza jjo ne bakuwa endala kati yatuuka nga wajja n'akuggyako takusasula najja ne kumala nga takola ki yali mukamaawo ye yagendanga n'atandika omuze gw'okuba nti nno ajjawo obwesigwa nti ennyama waba tubagijjawo yesebo kati tayimu neetuuka ne tuba nga tetukyakola bukya neggalawo bukya ne bamugobawo mu bukya nga bukumpanya bususse kati nange nensooka nenzira ewaka nembeerayo nga gira emirimu sikyafiitingayo nga bumanyi nti obadde olina omulimu ogutegerekeka gwowulira nga mukasasiro tokyasobola siimula logi z'abasajja kati waliwo omusajja awo mulala kale batwali twerinaaniganye nga yakuliranga wano kutambula ebigere nga mukago tuuka ku yiye kati naye najja naŋŋamba nti yalina bukya omulala ye kuba yali yandaba nga njagala okukula najja naŋŋamba tugenda tandika okukola ffenna naye nze ngenda kukuwa 3,000 wali mbadde nkolera 2,000 nenfuna akamwenyumwenyu ku matama kati natuukangayo okukola ankola n'amaanyi lwa nsonga ampe 3,000 ate abo baba bakwongeza ssebo ate nnyo kati nenkolawo ebbanga eryawera kati netuuka ekiseera nga bw'obaaga embuzi bakuwa sente nezeyongera kale nga oluggulo olugenda otuuka nga obaagira ku bukyawo si mu lufula abagiranga mu lufula etegeza bwe wava wano nabeeranga nnyo nogenda mu lufula nga bwetuuka mu lufula obaaga mbaaga nga nyina ne kaadi eyabwayise kaleero ya kaleero nzijukidde kati bwewatuuka n'ofuna obwa memba ng'oli mubaazi nakinku then ogwo mulimu ogufuna otya ogw'okubeera nti obaaga nti kati twagendangayo noono eyali ankozesa nakulikomendinga yakusi gamba ye teyakintekamu naye natunuliranga babeerawo kati nembyegomba engeri gye babikolamu newegomba okubaaga nekimpaliriza nensasula kaadi 5,000 nange ntandika obba bamwawo mpola kati nga buli lubaaga buli kisolo kyobaaga ziba sente meka teziba nyingi ziba nga 2,000 buli kisolo ne bweba nti ente 10 nga 3 obanya ente nga ya 3 embuzi nga ya 2 kale tebazikuwanga nti 2,000 naye nga bw'obaaga embuzi otwala akagula oba ebiwoolo n'omutima sikutegedde kyokama tebakuwanga sente
wabaganga nga bakuwa nnyama nga bakuwaako akagula n'omutwe oluusi akagula kyeki ebyebiwowoolo n'omutima bibeera wamu yesebo kali gwe omala okubaga ekisolo nga ojjamu obutwala kati obutwala wali wabawo ababugula mu bungi kitegeeza oba wabaze embuzi zo nga 10 olujja kuba mitwalo gye ng'emeka 2 so nga wazikutulanga ku makyawo saawa emu ate nodda ku bbuca saawa emu oba 2 oba 3 nodda ku ki ku bbuca naye n'okola n'otuusa olw'eggulu okubaga ne kambuuzeeyo by the way mu lufula omuntu kyoyinza okubaga kyogamba nti nno kino oyinza kutuuka ku kipimo bwe kiti oyinza okubaga ensolo nga mmeka olunaku zogamba nti mbaaze anti kiri bwe kiti sipiidi yo oba obwangu bwo yenfunayo kati emu oba ogimalako eddakiika 3 ate waliwo abagimalako eddakiika 10-15 kitegeeza buli baba bagenda kufuna okusinga ng'ogisala n'ogiryebula eddiba na buli kimu kyonna oba gwe okutema embuzi okugijjako eddiba dakiika nga 15 eddiba lyabudde nga n'ebyondo ebijjemu bitadde wali so tugende maaso kati obadde oŋŋamba wafuna buca ne bakwongeza n'oba ng'ofuna 3 kati nga nentuuka ekiseera nga nyinamu ssente kuba eriwa wagenda nga nojjayo oba wekiba kiganya oba omutwalo n'ogufuna nojja ne wano ku buca n'ofunayo oba omutwalo kuba eyanyongeza ate nga ne nfuna kale yampira ddala nga kino nekitandika okufunira ddala kiralu kati emyaka egyo myaka 14 gye twogereramu olwo nali mpezeza emyaka ndi mu myaka 15 nomba 16 kati awo nja kubaawo ne interest bbiri oba ebintu byensinga byempulya bye nandyetaaza ensonga lwaki tuli ku show ekijja okusookera ddala omuvubuka ku myaka 14-15 nga otandise okulaba ku ssente ezitegeerekeka nti mu myaka 14-15 olaba ssente ezaddala nno mbeera ki gwe gye wafuna mu budde obwo obw'okuba nti no wali ofuna akasente nga kalabikako no kati kyenyiza okunnyonnyola abantu tuli banjawulo kuba eriyo abavubuka oba kale egyo emyaka nga bw'afuna ssente emutuma kukola bintu birala nnyo naye ate nze si bwe nali musajja atereka ensimbi yange kuba nzijjukira nalina emyaka egyo 16 natereka emitwalo gyali 85 nga njirabako bwe nti nzitereke waka nosepinga emitwalo 85 ku myaka 14-15-16 esebo nalina 16 awo so kati kati kyombuuzizza ani madde nkubuuza nti wekontrolinga otya ku myaka 14-15 ng'ofunyemukko kasente nga tonnaba nakweza infact myaka 18 anti kiriwo ekiti ekisooka bw'oba okola kyotalina kwerabira wa gy'ovudde kintu kikulu nnyo ekyo kyakubiri bulamu ki bw'obadde ojjoyitamu paka toyinza kuŋŋamba nga bwe nkunyumiriza emabega gye tuvudde nti nyinza ofuna omutwalo gw'ensimbi gwonna nengula ne guggwawo kituufu anti kati olaba olumu wabaawo kiri kyengamba eky'emyaka egyo emyaka giba mizibu nnyo mutaayi wange ogimanyi kiriwo ekiti nze nyina endowooza egamba nti emyaka giba myaka ate okutegeera tekulina myaka kituufu ekyo kitegeerekeka okutegeera tekulina myaka eriyo n'alina emyaka 4 oba 5 nga taterekangako mitwalo 85 n'agirabako kituufu ekyo kituufu ddala kyakubiri oluusi tubamu n'okwematiza nti leero nfunye n'enkyanja kufuna kati n'osooka ozikwata n'ozirya jjuule kufiirawo bufiizi kati oli eriyo omuntu asobola okuba nga afuna emitwalo oba 3-4 olunaku naye nga gisobola okuggwawo gyonna mu lunaku lumu olwansonga alinamu kiri n'enkya ngenda kukola yeyo embeera y'okulya ekivubi so wakati awo buca oyinza okuba oyogera ku buca nti watandika okusala embuzi ogibaagire eddakiika 12-15 ente n'ebiringa ebyo kiki kyogamba nti kino kyekizibu
kye nafuna mu butcher omugenzi pastor yiga yakiyitanga kyolifa teweerabidde. Kiki gwe ekyo kyojjukira ekyakutuukako mu butcher kyogamba nti ente kino kye nafuna mu butcher mu kubaaga ente oba okubaaga embuzi nga siri kyerabire sigamba ekirungi ntegeeza ekibi kyojjukira kyogamba nti wano wo tewaali wangu anti kati kiri bwe kiti we nabeerera ku butcher mpezeza emyaka 16 nyina mukwano gwange yali kanyama nga asitulamu ku byuma nga abeera mu jimu bana bambeera mu jimu yesebo kati namwegomba olwekyo kyakola ki kyafaanana oba kyali walaba omubiri gwe nga munene nogandange njagala mbeere kanyama kati nangamba okyali mwana muto tonnatuuka ojja kwabika omutima yangamba tonnatuuka emyaka gyo tegisitula byuma naye nga nze neewulira nyinamu ku maanyi saamugamba nenfunako jimawo gye nagenda ne mubaamu kooki yatandika okunjigiriza okubisitula kabanga ne kayita kati mpeze emyaka 17 nali nga njovu nga nyina ekifuba kikoma muli nyina emikono minene nnyo bwe giti wagenda n'okuba n'opika jjukira kati nabanga ne time nti mukola ku makya ng'omaliriza lufula nga kugenda kati mu ssaawa nga 5-6 abantu baba tebagula nnyama kati ezo ssaawa 2 nga zenkozesa okubeera mu jimu kati n'ojenga bode n'oddayo wakyaliwo kati naye yajjangamu ne tubaamu nga yanvaako kuba yali aŋŋamba kati engeri gye nali nga nkyagala manyi bw'oba n'ekintu ng'okyagala osobola okukikola wateekamu amaanyi mangi kati omala okujenga bode kati bwe mubeera mu jimu omwo mubaamu obulimulimu buba buzze obulimu otegeeza ki anti kati mubaamu omulimu kati nga guzze nti waliwo ayagala omukuumako oba mugenda ku mikolo ng'egyo mukole ki ng'okolanga kanyama kati nze nali sibikola kuba nalina omulimu gwange naye sente zino ze baali bagaba zantyemula omutima sente zaali nnungi zaali mpoomu nnyo kuba kati omulimu ogwasooka gwe nagamba kaŋŋende nkole omusajja yatutwala okukola kuba eyajja aleeta omulimu ogwo yali kanyama munnaffe natugamba nti waliwo omugaga atutwala tukuuma ettaka gwe mulundi gwo gwasooka okukola obwakanyama atutwala tukuuma ettaka naye buli lunaku oba essaawa 12 bakuwa $3 okulya n'okunywa byonna tebiri ku sente zo then n'ekiro lindako ng'olunaku we mukuuma bwe muti ne lutuuka akawungeezi nga bakuwa $3 kati wali gwe gwali omulundi gwo ogusooka okukola obwa bodegaadi gwali omulundi gwange gusoose n'ekiro bwe bukya ku makya bakuwa $3 lindako ng'emisana basasula 3 n'okukuuma mu kiro basasula 3 kambuuze taata ettaka lye mwali mukuuma lyaliko ki anti nze mu kusooka lyaliko bimera ettaka lyali ly'abatuuze naye ng'omugagga omu alikoze ki alyefuze ng'ali wambi kambuuze wagenda okuuma ng'otegedde oba nga tomanyi nali simanyi kuba nzi nga bumanyi sente zakyusa ebirowoozo byange nga sina kirala kyempulira okugjako ki sente kukimu njagala sente kati tukuuma ennaku 2 sente ewoomye nange njiwuliramu mu nsawo yange jjukidde sente taliiko ekitegeeza wakuume olunaku lulamba n'ekiro okumala emirundi 2 gyemitwalo 12 giba emitwalo egiba 12 jjukira 3 emisana 3 ekiro gomukaaga 3 emisatu gyemitwalo 12 kitegeeza we tudda mu normal time oba obala ennaku 2 senga nyina emitwalo 12 mbawala nogamba kati kankuume lino ettaka ndabe bulabi yadde akasirya kati obuzibu bujja mu lunaku olwokubiri abatuuze ku olwo baali beekyaye gye mwagenda okuumeta embooko yavugira ku mibiri gyaffe embooko yavugira ku mibiri gyaffe linda netudduka emisinde abatuuze bava like kijja kitya embeera yali ku ground
kiri bwe kiti nti ekintu ettaka balitwala nga tebamaze kukkaanya n'abatuuze batadde kulodde n'abakuuma kati we batandika otukuba poliisi yakola ki yajja nekuba amasasi mu bbanga ne batutaasa kale ne batusooka ne batukumira ku poliisi kati omugagga najja nakola ki natujjayo lindako tewayisibwa bubi temwayisi mwali ba bodyguard bameka twali bangi twali tuwera 30 30 yes nga bonna bakanyama tuyita ku kyalo okwo tuba tulawunanga basirikale layira wala lindako ettaka kambuze ettaka nga kyalo kiramba oba waliwo nti ziyiika z'omugagga ziri side tekyali kyalo kiramba naye nga kale lyali ddene nga yiika ziwerako lyali ziwerako nga tugambe ekyalo ekitonotono nga kuliko abasenzi nga kuliko oleda abaliko obuyumba twabusudde dda baba bagenzi baba tebakyaliko lindako we mwajja mwakona ennyumba z'abantu ekyate kyobadde tongambye mwatuuka ekitegeeza ne mukola effujjo tetukola ffujjo mwakola biragiro bya boss oba ku mulimu gwo kuba nze bw'ŋŋamba nti gwe ogenda okunsasula ne bw'ŋŋamba eri buloka lijje oliteeke wali mala nero lijje olize wali esegeeza we mwajja n'ebikola ne mujja ne zittuulu ne mutandika okugenda nga mukoona ettuulu twazisanga namugagga kane mutandika okukoona amayumba g'abantu ate ebintu by'abantu byo tulina kye twakwatako baamala ne babitwala bannyini byo naye ng'amayumba mwagakoonanga gakyalimu ebintu ne basigala nga bakaka mu kusooka anti baasooka ne bakaka ennaku 2 ndowooza ne baddayo ne bakola ki ne batuula ne bagamba bano tugende ndowooza tuffe nabo kati gwe temwawulira nti esaawa yonna waliwo akabi akajja ate batya kubanga buli omu yali atambudde ng'avuddewo kyobola bagamba akanaafa tekatera kuwulira ng'ombe ne bwe zivugira mu matuugo oba tokyalina kyowulira kati sente ewomeeza ennaku 2 12 kati olunaku olwokusatu bakatusasula tuti omugagga oba yalinga azisamu oyo zalinga nyingi ebiseera ebyo kubanga babodyguard 10 mu kiro kimu babodyguard 10 kitegeeza bafuna kamu 2 just 10 bwe bati in just mu space katini bwe kati kati ntuvaayo tukomawo ku kyalo kiboko ngemaze vuga kati osima tuko otya kubanga polisi yajja netutaasa batukuba muyize batukubyemu awo kale kama polisi bagibagulizaako mangu nga bano bakyeswanta tewali bajja na majambiya abamu bajja nago muwona mutyo ko naye kati jukira walinga otunako nga tulinga bisodde jukira bakanyama baba banene nga tuli basunguwavu kati abamu bakubwa n'abatuze naffe abamu ne tubakuba yali mbeera ya nyanja okutoomira kuba naye wali okirabako omuntu azze n'omuggo nga nawe olina okugufuna oba omukwate omusabule omuwumize ku mutwe naye nga bwondabako kwegyo emyaka walinga ondapita musajja mukulu tewali yafiira mu kavuvu nga naawe kyekyayamba kati polisi yabaddusa babatwala ku police station then omugagga najja n'abisoti nga kati nze samanya byaddako nenze nagamba njagala kudda wa naye ng'ettaka dy omugagga yalisigaza kisimanyi kuba batujja kuno ne bakutwala ku kyalo nga tutuukanga nayo ogenze kukola kati ebucha wali ogirese otya abucha nabeeranga jukira ebucha ne Lufula kati eyantwala okukola abaamu niwe mugamba nti nnaku ngazi zino siriiwo abaali ng'atuulamu omunyonyola esegeza wakubanga ebicupa byebyo obwa bodyguard kati ku mulimu gw'obwa bodyguard kati gwempula gwennyumiddwa ku bwa bodyguard obwo bwennyini wa ewalala obwa bodyguard we bukusulya muntu ate oba lwali olwo lunaku lwokka gyali emirundi 2 obwa bodyguard nga bukuleetera obuzibu ogwaddako nali mivuddeko nga ne bayita ne bwebudiru naye nga okutu kulinga okulimu ejjinja tekuwulira bagamba waliwo kino asiriyo noga nze sikyakola bwa bodyguard kati ekyantengula omutima nali
ntuli awo tusitudde tukola okusitula omulabi takutegeera okukola omubiri nga mukyajenga bode wakati wano nako gas si bwe nti bwe nali kuba nabivaako wabivaako wali tokozesa supplements waliwo ebintu ebyo bye bamira omubiri ne gwongera balala baali babikola naye nze nakubanga nakyo nga jasi okozesa mubiri akozesa maanyi gange na mubiri gwange kati omuyaye ng'aleeta kaddiiru akalala nga mwamala okusimatuka okubwa abatuuze kati kaleeta kaali kakusigula abafu mubajje kugamba mubajjemu babatwale ewalala kati tutuukayo nze ng'omulimu ogwandeese oba nze gwe nalabanga omwangu kuba kino ekisaanikira ekibaako ku ngu bakutwala omulabi omusajja bamutwala agenda asimula abafu wabula ojja kummalako ebigambo okugenda kukambuuze ogenda osimula abafu wali gwe gwali omulundi gw'ogusooka oba wali okikozeeko anti kuba gungamba otya nti omuntu aleeta buyingira mu bulamu bw'okunoonya ensimbi oba okunoonya ssente ekkukozesa n'ekyo talina kukola ki kukola nekyotakolanga nako kuba tutuuka nga jasigwa olina kusima kati ani aleeta ddiru ey'ogenda okusimula era kanyama wali mu jimu era gayina aleeta ddiru nti nno waliwo abafu be tugenda okusengula mwali mugenda kusengula ebisigalira by'abafu kati kyali bwe kiti nze omanyi tebaatubriefinga bulungi kale tebaatunyonyola bulungi mwaduma buduma naye nga kyaliwo ekiti omulimu gwali gututte omukulu gweffe kwali kukuuma wabeerewo n'omu akola ki akyankalanya kubanga linda sekutegedde kukyankalanya mwali mugenda kukuuma mwe babatwala nga babodyguard mukuuma abantu abagenda osimula emirambo kubanga baali tebagenda gijjawo mu mateeka matuufu nga eyali ayagala okukikola atakolaganye bafamire oba baŋŋanda ze yali ayagala tunda ttaka kati ng'ayagala kusigula baŋŋanda ze be baaziika naye nga yali wakiko ekyo nga yagamba alina gyayagala obbateeka ewalala naye nga te famire tekiteesezaawo kati mmwe basajja batu babaleetanga ba bodyguard nti tewabaawo akyankalanya ng'emirambo gisimulwa kati kyanzijukira obulungi zaalinga ssaawa 8 awo ezadde ez'ekiro nti abafu baba okuba shiftinga obajjawo bateeke walala babajjawo kiro era kigwa kiro ekyo akekalombolombo bwe mba onaasimula emirambo onagisimula budde bwa kiro tebagujjayo misana gwe wali okirabyeko anti nze ngamba emisana tijasi baba batiisa butiisa nti bantu nedda ssebo kalombolombo babajjawo kiro kati kambuuze emisoso egisimula y'abalambo emirambo gwe wali ogimanyiko nze nali nze kkola naawe nali nze kkola wali oze kuuma nali nze kkola nakuuma kati kinyegenyege ne kijja ng'ate bw'okubamu wano bw'okuba wano n'oyabyawo kasooka embuuze sente zaali mmeka ezaali ez'okusasulwa obukuumi babasuubiza zaali nnyingi mu ezo kuba deposit nze baasooka ne bampaako 10 kati simanyi bannange gye ng'olina emyaka emeka awo nina emyaka 16 10 numba 17 ne bakwa deposit wa mitwalo 10 yesibu ogenda okola omulimu nga zonna ewamu bagenda kuwa sente twali tuteseza emitwalo gyali oba 22 buli bodyguard baali bagenda mu emitwalo 22 simanyi nze ze baŋŋamba bwe bagamba 2 mwagenda abagayi bameka abakuuma abakuuma twali 8 naye nze ze baasooka okumpaako era zo nazirina wano nga simayire koma matu baba nga ndi musanyufu sente nyingi ezo mu kiro kimu kati bwe mutuuka we mwali muzze okusimula emirambo banna we mutuuka we mwali muzze okusimula emirambo waliwo amalaala ameka omanyi tugayita malaalo okusinzira bwe walaba waliwo amalaala ameka ge mwali muzze osimula tegaali mangi nnyo naye saafuna budde bugabala tegaali nga gano agabira amangi nnyo baali bantu batonotono gyali emirambo ndowooza ng'emeka kyanzijukira zino entaana ez'abakulu entaana ez'abakulu nalabako nga 6 kati buno bwabato nga bwe buli awo butonotono nabwo nga sebwera nabwo bwali butono kale ewamu baleka baali tebasukka 10 so bakutute nga bodyguard kukuuma kusimula mirambo bakusuubiza emitwalo 22 bakwadde deposit wa mitwalo 10 mutuuka ku ground
tutuuka batandika okukola ebyabwe ffe just bwe tuli bakalabalaba kiro tuwulira oluyoogaano oba kalaba oba bandooza baali ba famire mwawulira abantu abajja muwulira omusindo ogujja no oba owulira abantu nga bawanisiganya ebigambo naye nga bali mu district bali mu kabanga nga muli abayomba yes kati oli n'atugamba mulabo temubafaako mwe mukole mulimu gwakoze mulimu gw'abaleese kumbe bali bazze n'emiggo mwe mwali naki ati ffe bakanyama baba naki baba na mubiri gwabwe gwoze mubiri gwo oli kulabako either akola ensobi mukubirewo omukube ku sekalote omukubirewo ake wansi kati ebyaddala bajja bangi batusukka era embooko yavuga buli omu naddukira gyakutte babatinda batukuba emazima embooko yavuga kambuuze kujja bati nekibooko mwali mwakasimula emirambo emeka baali bakajjayo abantu baali babiri kale bayanguwa okujja ng'emirambo ebiri gyakasitulwa gye giri gabana magumba gali awo nga bagazinze bamaze okugajjayo wansi gwe teweenyigira mu kusima no nafuna ekinyegenyege kale nze nali njagala kuba sente zaali zina okweyongeramu kati nga bansuubiza okunyongeramu tewali ofa kwongera ku sente kuba kati nze ntandika bwe nti nkuba ekisementi ekyo kiveeko bali we bajjira kambuuze okusima nga bakusuubiza mmeka kuba bwa bodegaadi bakusuubiza emitwalo ameka 22 kati ate okusima wali ogenda kusasula sente baali baŋŋambye okunyongeramu emitwalo 15 emirala kasita omulimu guggwa bulungi ne guba successful nga bakuwa ka bonus ka commission bonus ako ku mulimu emitwalo 15 nga bonoga nti omulimu guwedde bulungi nekikale kugamba eno yalinga so mwe mwali muze musimule mubeeko era ewalala we mutwala baziike mu bwa bodegaadi bwammwe bukome kikome tuddayo wali muba mukyali mu kusima muwulira oluyoogaano kati oli n'atugamba mwe temufaayo abo temubafaako era ekyabaleese kukola ki kuuma ngeri ekyo kisuubirwa baleme kucyanka yesebo ntima gyabanga migumu kambuuzi teweesikamu yadde tewawuliramu okutya nafunamu okutya kuba ekino nali sikikolangako kale gwe gwali tuguyita nti mulundi gwakubiri naye okusigula abafu baaba oba okugjayo abafu nali sikikolangako kati muba muli mukusima tuba tuli mu kiyondo n'ensooka n'ekiteeka wansi wali okute sebo kati gwe yajja okuuma ate obakanye njagala nezino ofa okwongerako sente n'otandika okusimula kati embooko bwe malutukubwa buli omu yaddukira gye yakwata kuba ebyaddala awo tewaaliwo nga luli poliisi nti enejja neekola ki abantu abajja n'ekibooko walaba abantu nga bamekeddaki kyo amazima nze gali nti bwe nalaba nga batandise otuwuttulawuttula nze nanoonya wenkola ki nanoonya wempita atulaba ojja kunsonyiwa sekalaye nange binsuse nanoonya wempita nga ndaba ekibooko gye basooka okukiika yakwatawo bankuba wano ku kibegabega wano kati ngenda owulira bannange bawoowoola nemanya nti wano wosigalawo bamusiru ekirungi alinamu sente n'okumamu nadduka ano nayanyamba nenziruka nekoloza abantu bajja mwalaba bulabi mobu abantu nga bajja ng'embooko neevugira nawo nga bangi baali bakikakale tebaali bangi bali awo naye nga banyiize dda kati ze bwe nadduka nenzira ku kkubo tinafuna entambula eyakola ki yanziza yantwala mpaka mu tawuni mu kibuga ate kasootuka mu kibuga obeera osimattuse kati bannange wayita ennaku 2 nziramu balabako ng'ebyaddala bo bawulubadde babakuba kati buli wenzijukira ebintu ebyo byo gwe kuba no tekuli yafa ne tekuli yafuna bulemu bwogamba nti nno omugagga ye baamumenya omugagga baamumenya omugagga ye baamumenya omukono
baba agukuba ne gumenyeka simanyi naddamu mulabako nga azze ku kyalo naye nga bamukoze ki nga bakukutudde nga guliko bino ebigundi biplasta kugayenjego yamulya nga baganda be bamuwutula anti nga bamumalamu busi waba agamba nti ebyo bamala okukolebwa ne baddamu ate ne batulanga abantu ne bakkiriziganya ne bakkaanya basengule babazeemu ebyo ne bikomaawo enze byo zisaabirinda ne kambuuze wakati mu bye mwali mukola waliwo emikolo egyakolebwa kuba baŋŋamba nti nno waliwo emikolo egirina okukolebwa bwe muba nti nno mugenda kolebwa muyina protocol gye mwagoberera nti kamukole siina kye nalaba go ge mazima sina nekimu kye nalaba nti gwe mwatuka mutuusi nkumbi ne zivaayo nyondo zivuze ensulule zivuze zisina nekimu kye nalaba kuba tenalisibi manyi nti waliwo nebulombolombo bwebakola ki bwebakola wakati oba mwana muto kale nali lwakusitula byuma naye nali nkyali mwana kati oba bodyguard wabuddamu oba olwolunaku lwe lwakusibula omulundi gwe gwasemba okolobwa era nabeerangamu nga luliwe nali nzibya okutu kwange era baleranga mujimu ngokola omubiri yasize byange byakola mubiri ebyo nabyesonyiwa neŋŋaba bino bijja kunsa sijja kubiddamu olwo lusimatuka lwakubiri okuguba gwakubiri kambuuze obuvumu wabujjawa obutuuka nga mugenze kuuma abantu basimula abafu ate gwe oyagala okukka ojawo obuvumu obukusindikiza otandika okusimayo emirambo oba n'omutima ogukola oba mukoowu ate nekirala oba oyagala okwongerako bwe kiba bw'oba n'omutima ogukola oba oyagala okwongerako kale nzeko gamba nze kikwatagana n'okukola nkyagala nnyo kuba akola yafuna atakola takola ki tafuna kati ovaayo mu bwa bodyguard okomawo ku bukyayo nakomawo ku bukya yange nenkola emirimu gyange nejongera okukwazza nali myaka nga 18 awo so still mu lutalo olw'okukola kiki ekirala kyotalyerabiranga era still nakyo kwali kukola nga kwe kwakutuusa era mu mbeera yonna oba gyogamba nti era still mu lutalo luno olw'okukola nyinza okuba nga nina ekintu kye nasisinkana ekirala nti kino oba kiri ekirala ekintu ekirala kye nafuna mu bulamu kyo tubola nenyenyezaamu n'omutwe nga ndaba katonda ndowooza oba aba alina ekintu kyakwagaza okole nze sikitegeera kuba nalina mukwano gwange yantwalanga ebukomero eyo mu ddwaniro Hoima Road abatamanyi bukomero tuba twogera ku Hoima Road ekkuba eryo mu ddwaniro yisawakiso weyongere maaso kakiri biki ebyo kati mu ddwaniro kikyotegeeza nti ekitundu we bakiyita mukwano gwe yakutwalanga kinene nnyo bwe kiti nobeera nosobola n'okulaba ali eri nga biki ebiriyo no yantwalanga kubaaga nte jjukira nali mmanyi obbaaga ente naye nga nze simanyi nti ente zembaga bazibba buki naye ensimbi gyokka gye baali bampa nga yandete kinyegenyege nga toyinza butakola wali ku bukya muno n'akutwala nansomeramu nti nga buli we tugenda yakubula nti ente enzibe zogenda naŋŋamba nga tugenda baaga nte ne tugenda eyo mu kyalo kati bwe nagendangayo nembaaga ente ngaakuwa emitwalo 4 oba 5 nga buli lubaaga buli nte jujjako eddiba ngaakuwa emitwalo 4 5 n'ogisengamu oba okusengamu okumanyi kwe kugyabuluzaamu kale ngaakuwa emitwalo 4 ku 5 ng'ate ekyo mu lufula oba okikola osasulwa sente meka ntono nnyo meka toweza na mutwalo ku nteemu kyokka ono yakutwalanga nga bakuwa emitwalo 4 ku 5 yes teweesikamu nedda nali siina kwesikamu lwa nsonga nze nalaba nga tubaaga ne kiggwa bulungi ne tugenda ngera ndaba kiraka engeri gyanzija eno nantwala ewala ze sente nyingi zakola akwaka special olwokuba akutambuza kambuze nga buli lwakutwala mu kifo kimu mu kitundu kyekimu kale bwe mubaagidde ono tekitegeera nti era nenkyamu n'abaagiraawo era mubane nga tubaagira mu nsiko nga ekyalo kyekimu kale teyantwala mirundi mingi naye yantwala emirundi yali ng'ena kati omulundi ogwokusatu
tuba tubaaga maze okusenga mwenyama ntudde wali kati ate laba bwe mbalaba nga baziika ebyenda n'omutwe n'eddiba nimbaga ebintu bya bbeeyi ebyo nga twabituusiza mu lufula oba eddiba eryo netwala ddiba lyokkoba mutwe tuba mu ssente nagamba agwe ebyo tebikwatako sikuwadde sente zokonziye ati baali baziika byaki anti kisimanyi kubuuza ndowooza bujulizi okitegeera nga tebasobola byetikka bitwala kale nasooka nenfuna ekirowoozo ekyo nti oba biba n'abakalubirizo bitwala ngamba yi eddiba eryo nga lya bbeeyi eryo ng'olituusizza oba si kyebigere ebyo osobola obbiwa abantu mu kifo kyobikola ki kyokubiziika kati nenzija nenyumizaako muzeeyi bwe nakoma onaŋŋamba oyo mukwano gwo mubbi todamu genda naye kati gwe walaba babiziika gwe tewamanya kawaani asaasoka kibuukirawo kati bwe nagambako muzeeyi naŋŋamba oyo mukwano gwo mubbi wagamba taata nagamba nti no todamu bikola ebyo mukwano gwo mubbi kati kansooke nkubuuze nange kenyini nake sitegedde kiki kati nga tuvudde kye taata yakugamba nti oyo mukwano gwo mubbi nsonga ki ebeeziisa ebintu ebyo lwaki baba tebabyetika kati essaawa ya leero obubanga oli muntu mukulu otegeera kitegeeza kuba kubuuza bujulizi okitegeera wabaawo mbeera yakutya nti nno ku kkubo wano bayinza obbayimiriza ne bakusanga n'omutwe ogwo naki nze bwe nakirowooza era nakati kireka bwe kiri kubanga bayinza oyimiriza emmotoka ojja noononya nti ente yabuze nosanga ebigere n'omutwe n'ebisigadde omanya bagikoze eki bagisaze kitegeeza oba ojja tutandika okwekengera mu kitundu omwo oba otemyeko nabo olinga alina bisimira kinnya naye bw'otabisangawo ogamba oba leka yadduse nekola ki etambula neegenda kufunye bulungi so muzeeyi akugamba nti omukwano gwo gwokola naye mubbi toddamu kugenda kukola naye ntuuka mbimugamba yekyanga nekyanga sole kati maze namala ne wiiki nga sikola kata jankubako ddiiru nga muzeeyi yakulabula luli nti mukwano gwoyo alabika mubbi kati nze yaŋŋamba ente nze nzigula buguzi ne tuzibaaga nemuwuliriza nanyongeramu ssente naŋŋange nakuwa $7,000 okubaaga ente emu $7,000 nga mu lufula n'omutwalo teguwera kati nasooka nentunuulira zenfuna buli lunaku n'omusanvu gwagenda okumpa nga newobeera gwe toyinza sigalawo nakeera ku makya tulumba kati waliwo wa bode yatutwalanga yali mukwano gwammwe yali mukwano gwaffe nga yabavuga kuzirya engendo zonna zewayogeddeko nga yabatwala ebukomero muva Kampala then kati oli alina engeri gyafunamu emmotoka n'atikka ennyama eyo okitegeera nga muwondera mponderi oluusi nze wetumala okukola ekyanvuga nanzizaayo ebisigadde embasi bakuvugira ku booda naye nga ennyama yo bagitadde ku mmotoka yagenze naye nga yatemye biki mwenna temuliiko egenda yokka namwe muba mwekka kati owa booda yatutwala kati kwolwo olunaku omutima gwasooka ne gugaana okukola nafunamu ensisi empulira embi omwoyo ng'akulabula nti wandibaawo obuzibu ng'owulira bubi kati tutuuka okukola mbambaaga ngenda owulira oluyoogaano olw'abantu atulaba oba totegeera nnyo Luganda we bagamba oluyoogaano kuba kuwulira ng'oli wano notandika owulira oba amaloboozi ag'enjawulo ate nga galinga agalwanagana mu bigambo ebikola ki ebiwanisibwa ng'ogawulira gasembera naye nga gagenda maaso n'okuba nga gali nawe gali nga gakoonagana kati nayimuka bweni kuba nali mbaaga nayimuka waliwo akatandika nalina akatandika nenyimirira bwe nti ntunula ejjukira eri engeri gyekiri ekyererezi oba osobola olengera abajja kati wawulira oluyoogaano n'osituka ninyimuka ngenda okuzza amaaso nga babadde bankwatiddeko batandise dde okudduka neyandeese ennyini owa booda ye teyasimatuka bamwokyera ku booda ye ate ebyo tubimanya luvannyuma kuba buli omu yasooka kudduka ataasa buki
kati nze kyenakola nadduka siva ku yeyandeese gwe bakuleese tomanyi kikiddako musajja wadde omanyi nti oli ku nte gy'osala ya bulijjo kuba yaŋŋambye yagiguze ate nga newuubira ng'akumatiza yagiguze yammatiza naye teweesikamu nti akuwa emitwalo 7 no nze nalowooza engeri gyanzi kubanga wompita ku kyalo nsobola okugamba njagibagira 15 oba 10 kuba mpise ku kyalo nalowooza nti engeri gyantutte so oba oli mu kubaaga owulira oluyoogaano kuba nalina mu buutusi zange kuba ne wano kugulu wano nyinawo enkovu akambewe kansala kuba nakateeka muno nga nkola ki nga nziruka kati kyenakola nadduka siva kwakola ki kuyandeese nagenda okuzzaamu enti amaaso ng'ababadde bakwatidde ku nte ensiko yaba kwegamba beeyokyeza dde ensiko nga bakunyiza era nadduka ngo bakuyita kunya baali bakunyiza dda nange nadduka ngo bakola ki yandeese bwekuba kufa tufa bameka ono kyali yakubanze yakuleesa okusala kubanze ginaliddukira nga simanyi nayo kati katonda yatuyamba ne tudduka ne tusomoka eyo nejje twatukanze nga simanyi nayo kati nalinamu kashi emitwalo gyali 9 netugula engoye wagenda nono kyali newamugoba ne mugenda mwenna katonda tuyamba ne tuyitamu ne mubasimatuka abatuola nagambye nti waliwo oluusi kati ebintu katonda byakuwonya nga naye tomanyi ng'akuwadde bulamu ogende obeeko ne gwokyusiza obulamu oba byokyusa ati ntuuka eyo tugula engoye buli kimu nakirekaawe yabadde akuleese naye nga muweekeera bitya olaba nga okufa kwazze okufa bwe kujja nga wulya kujja tosobola kuweekeera kambuuzi wano we wali antuka wano ng'okuma akasinde biki bye walowoozamu nasooka nendowooza ebintu bingi nasooka nendowooza nti kale taata yaŋŋanye okujja yaŋŋamba nti omusajja walabika mubbi kati ng'essaawa ekyakubiri nalowooza nga ndaba nfudde banange bankutteko bankubye bakoze eki bamaliriza kati nga olina kwongeramu misinde kudduka nadduka bawoza sima obubengo bugira busimba nga sina n'ekimu kyempulira naawe essaawa ezo babaleeta nzikulu newe yandigobye atya yali tankwata awo nali nfiirawo yali tankwata kati ntuuka eyo tusomoka kasita nalaba nga ntuuse nzizeyo ninye emotoka ntuuse ku kyalo bwenti lindako bwe watuuka ne mufuna engoye endala netukyuka ne tuba abantu ne mwambala engoye empya musobole obuuza obujulizi yesebo naye era amagezi kyemmanyi oli yagamba nali mpunze nga sina nekimu kyentegeera naŋŋamba yanga biwebereremu nga mugumu bitya ye nga mugumu ndowooza oba nga ye kya bulijjo negwabaye nga bazanye emizannyo egiridde ate yanga webereremu olina okuguma omutima wetereze ettambule tuve wano bajja tusanga wano batuttire wano asita yayogera ekyo obwongo ne buddamu ne bupiikira nemanya nti kati yesiriwaza afudde tubula abaganda bageera ne bagamba ennungi teziba 2 ennungi teziba n'ennaku embi teziba meka teziba 2 lukya lutya lumu kati koolwo lwali lukedde enkeera kati ne mulinya ne mudde site mwafuna mutya emmotoka anti bodduka notuka kukola nsa te banamanya nti gobadde mubbi nti tolinya takisi no era bakutikka n'okolaki nedooza takisi wagirinnya ng'olaba sigwagi wawe twadduka tuti nate ne tugukiramu ndooza kalaakaddakaawo kati nga tufuuyirira bugalo tetuyita wali nga oba bayimiriza ne takisi nga banoonya abaakoze eki kasita nalaba nga tuyise bukomero tuti tufumise tutwonko sima kachiri nebisigadde byonna kachiri kati oba osembera ebiddako ebyalo nkowe namayumba biki wakiso kasana tuke wakiso mutima ne guguma ndaba ndi nansana mutima ne gongera ddala oguma ani ntuwe ntuka ku kyalo nzirayo sakola omuzeeyi saamugamba kuba namanya nti ayinza n'okunzita tewamubulya nti tata ejjo badde batutemi nago n'obuliko era takimanyi saamugamba boyi wange kati okomawo ku kyalo tukomawo nga gundi ye bamubika owa boda oyo kyali yali abavuzi bamubika
teyasimatuse bamwokyezza nti ensonga kibubbi naye nga nzi gwe bannyonnyola olwedde nabadde ku ssiini nabaddeyo kati yalemwa kudduka musajja wattu kati ffenna nze naye twali tetumanyi nti mwe mwajanga mwe baabakozesanga temumanyi naki kigenda mu maaso obuzibu sente zino omuntu bwakuwa sente osobola n'obutabuuza naye kikiiza ngompa nyingi oyinza kibuuza ngompa nyingi era okwata bukwasi webusiru aliyobola newotadde osigala onyigaho bwoti tiwaba n'omulala n'omwalingizaawo amanya nti no bakuwadde ejjamba kati kyekyo kati kyekyo kyo kyenzijukira mu bulamu mukomawe ukoze ngambe mukomawe city twakomawo kati wali tozina kyoyinza kyoyogera nti oba nti nabaddeko baki omuyayo teyaddamu kugamba nti oba yaddamu naye namugamba ebyaddala sigenda kuddamu kukola bintu byo twawukane mu bulungi sigenda kuddamu kukola mirimu twawukane nga baabigu wangambe nti nno gwe asozza obulamu ozifuniddemu nnyo ebizibu okunoonya sente wakutandika ku myaka mito ddala wabula ate okufunyemu ebizibu bingi nnyo waliwo ekirala kyoyinza okuba nga ojjukiranga era kyonna wakisanga ku mirimu gino gye tutoberamu nga nakyo olabanga mu mbeera emu oba endala kiyinza okuba nga akiina gye kyali kikosaamu oba gye kyakuvuga kikuza kyendabawo oba nga bwewaganye nti kyolifa teweerabidde era kirekanako nali mpona kufa oba waliwo omukazi yajjanga ku bbuca n'agula ennyama ababbuca ate muyina omuze mugatta mwongera ka haafu akoli ano na haafu n'omwongerayo akakwota no kyali bwe kiti yajja nenfuna obwagazi gyendi nemugambako nga bonogamba ku muki ku mukazi mondabikidde bulungi n'ebisigadde niye yakkiriza bukkiriza nagamba nti nange otondabikidde bubi mukulu kati nemubuuza oyina omusajjako ye nti nedda sirina naye ng'akola ki ayina n'abaana babiri nga tokimanyi nali sikimanyi yagamba ndi singo ate nze ndi kapuliti siinayo mwana ebyo yabinga asabibuuza nti siinayo naye yagamba nze ndinga naye kye nali nfa okuwulya tayina nti musajja wamubuuza namubuuza kati ebbanga lyetooloola ng'era ng'omwogereza n'ebisigadde mutambuze obulamu nga ku bbuca ajjawo nnyo era kaseera nga ajja ku makya mutuntu ndowooza n'olweggulo buli kaseera abajja n'akola ki ng'anoonya ennyama oba jakulabako omwagalwawe naye n'ogamba nabwangudde ekijuujulu kakati olunaku olwo lwenkunyumiza nga bwe nagambye ennungi tezikyammeka tezikya bbiri n'embi tezikya bbiri olwo olunaku olubi ndowooza lwali lunkeeredde bwali butabuse ndekawo omukozi ku bbuca ntambula ngende ndabe ku mwagalwa yali akulagiridde gy'abeera no yansa kale nga byajja kuba yakusanganga ku bbuca naye nga temusinkana oluvannyuma yajja ku bbuca ssaawa 4 ez'ekiro nensalawo muwerekere muzeeyo waka kati mba mutuusa mubise egguusi waliwo awo ekiyumba ekikaddekadde nenjagala tubeko kye twekolera ndowooza kati tuba tuli mu kikolwa nze nawulira lwirwa Ejjambiya ku mugongo gwange kati tuba tuyingidde ekiyumba era nga bwobimanyi abaagalana tuli mu kikolwa mba nkyali kungulu okwo nawulira lwirwa Ejjambiya nga lunkuba mu mugongo mu mba nyimuka ngamba gwe kiki ankubye omulala wano ku mukono nga Ejjambiya jakubisa yesebo waliwo gyowaje yajja yali musajja kati nziruka ndi mu saati yokka soka nziruka ndukanga wali waggulu mu mpale natinga empale ebambo oba ojakazaki nziruka ntukanga wali bwe ntuukawo ate nzijukira kuba nalina waleti bbiri nga nyinamu wano sente ez'omulimu kuba ndowooza nalinamu ndowooza nalina waleti bbiri ngemu erimu emitwalo 40 n'omusobyo n'endala ngerimu emitwalo 60 kati nga ndi mu miliyoni ng'emu n'okusoba
nengamba zino sente sobola zire nojukira nti jini empalo girese mabega ng'oli buswa ndi buswa esaati yokka gyesikola ki gyensigaddemu kati nziruka nzireyo mabega nagamba ngeri gye nali kanyama neŋŋana naye kati ono ngenda mukuba kati kambuuze ani yakuba oluyi lw'Ejjambiya nakimanya luvannyuma nti yali musajja nga agobere omusajja omukazi yalina omusajja kati ndowooza omusajja yali ammanyi nze nkimanya luvannyuma nti bbaawe kuba namulaba yajja nampooninga oluvannyuma lw'empi kambuuze kati omusajja ataabasanga atya mu kiyumba ndowooza leka yagoberera omukazi ezo saawa nnya bbaawe aba akomyewo ewaka olaba abakazi obutaba namagezi kati kyekyo abamu like ababwenzinze abayineyo embeera bwe nze ŋŋamba katonda yanyamba buyambi yali asobola okuntema nanzita yakuba bukubi luyiwayadiranga Ejjambiya baba naye ngenda okukera ku makya yali amanyi okukuba bangi yambattula unokuka omukono nga wazimbye era okirabya ddala kintu kyeyebeseeko yakuba nonoga kati nezeyo neŋŋana naye ekiba kibe sinza leka sente ezo mu budde obwo nga omanyi ofunyemu amagezi nasooka ntuuka wali nziruka naye neŋŋana neekanga siri mu mpale neŋŋana siri mu mpale nenzirayo mabega kalina wentuukawo nasanga dusendo agoba mukazi akole ki akube nze nenzijjawo engoye zange awo n'ez'omukazi n'ez'omukazi n'essimu yange ate kati lwanyina zirekawo nengena nazo nawunga kale kubanga nesikisuubira kiwaliwo ekintu ekikugwako nga tokikola wali mukusaalisa natuukanga onodduka ebigere nga bibyo notuuka eri omusajja omudduseeko kugenda okwekanga siri mu ngoyi nensooka nendowooza naye ddala ngenda tambula ntya okuddayo ku mulimu eyo yali nsasagge yakubiri lindako omusajja oluvannyuma najja nakuwoninga yajja tewatyanga azze noga nti nerera azze kunona nze nyina omutima omugumu kyali yajja nagamba nze namugamba mbadde nali sikola ki omukazi namukwana nagamba talina muki bwe banga bakigambye ggwe bajja nakola ensasagaawo ku mulimu nyola negwe omukazi w'omukwana nayigamba siina musajja gwoba olowooza ki kati mugaane nti alayika nimba nga ate yaŋŋambye nti talina kumba omukazi yalina abaana ne famire yalina abaana ababiri kati era omukazi nga mukubira nga bwe yajja nga muwa bintu bye nga twawukananga bamuempale ye ate peti mpale ye amunda amuempale ye omunda n'ebintu bye birala bye yali alina ku olwo kale kugamba jakusoyiwaza esyo yalera esobedde yonna eri bulalamuko olina akataleke kakolekera omulabi abadde agenda maaso n'okuba nti nno atwegese amaaso bubaka kiboolekera omuvubuka yena kubanga abino byonna byobadde otunyumiza zibadde bwe mukububuyo bwosanze ng'ogezaako okugatta obulamu okuyera nga nno omuntu omulala yenna bubaka kiboolekera oyo atulaba nga tugenda okusiibula olunaku lwaleero kyenyinza okwogera nze nga nze kyenyina mu bwongo bwange nti waliwo ebintu ebikutuukako mu bulamu ng'oluusi bibanga kyakuyiga tekitegeeza nti oba tosobola kufa naye gwe weebuuze lwaki nkyaliwo kintu kikulu nnyo ekyo kyakubiri tekitegeeza nti gwe katonda akwagala nnyo abakusaasidde busaasizi kyakusatu olwaleero bwe nzijja oba tugeze ekintu bwe kijja ne kitta ekyalo kyonna ne kiggwawo ani ananyumiza abalala kitegeeza bataliiwo oba ofudde n'embooziyo kati olwaleero singa nali nava mu bulamu bw'ensi eno tewanditegedde buvuyo obwo oba tewanditegedde bulamu ki bwenkoze ki naye ng'obeerawo katonda n'omwebazaakokko
ekyo kyobo ino kikola kikakatako kubanga muganda wa lwansonga byobosiwa oluyirwe Ejjambiya okufa ng'ate oli buli ogenze mu kusigula wabagamba nnyo nti mu kaseera ako akagundi oli wajja nakkanga bukanzi kiba obeera bulala kati erudda eno ensi esobola okufuuka omusomesa gy'oli kituufu nti kati ebyo byonna kuyiga okwo kwonna kuyiga ate woba olina amagezi oba okoze eki oba otegedde tweyanze akaddeko muganda wange koze n'otusuulirayoko wano ku YouTube channel yagaliwo andowooza emboozi gwe abadde agiyirira kansubire toze mu byakuwoomerwa buwoomerwa mboozi olina kyoyizeemuko mu mbeera emu oba endala nti alisi kyenyinza okuba nga mpiikinzeemu sente tuzaagala era tusaanidde okukola tulina okwewaayo mu byonna wabula ebiseera ebisinga mu mboozi zonna omukulu zaatunyumiriza wabaddewo okubeera nti teyeebuuzanga ebiseera ebisinga buli we yalaganga obuteebuuza bwali bungi nti okugenda okusima n'ateebuuza nti naye wano we tuzze bali mu nkolagana nnungi ekyaddirira gyali miggo kiba bwe kiti nti olwaleero mu bulamu buli kyoba ogenda okukola kale kino njagala nnyo buli muvubuka akiyige nti buli kyokola si gwe asoso kikola mu bulamu baabikola dda amalala gaava dda era oli kugamba si gwe nti buli kyokola gwososo kikola baakikola dda kyakubiri okufuna tukwagala naye tosooka kutunulira kufuna sooka otunule n'obuzibu ki obuyinza okukivaamu obuyinza okuva mu kufuna so kyekyo kyegamba mukwano gwange abadde agenda maaso okubanga otambula naffe mboozi eno okuba we yavudde paka wano nti sooka weekenneenyenga mu buli kyonna kyogenda okola sooka onoonye ekintu kiyinza olabika ng'ekiwooma ennyo ku ngulu wano wabula kyandimaliriza nga munda mu kyo waliwo okukaawa okusukkiridde kwoyinza obutamalaako nako so tubadde nno olunaku olwaleero n'emboozi eyakafubo n'omukulu erinnya ojja kulibaddiramu erinnya bampita Lubega Mukasa Agustine by the way osobola okuleka ku namba yo engeri gy'oli mu bya construction oli ayinza okuba nti by the way kyemmanyi ku mukulu ono kino nkyogera with authority akozi yali ankoleddeko nze nganze mulungi nnyo mu nsonga y'okubeera nti asiba tiles mulungi ekitenkanika asimuwaana tansasudde za kalango wabula mbabuulira ekituufu kyenali experience nzeko so abo bango oyagala kusibira tiles ate nga musajja bambi mwesimbo basomere ku namba yo ey'essimu namba ya Airtel eri 0701 29 69 09 okay nja kugibaddiramu nze ngenda gibaddiramu wano enamba y'omukulu eno eri 0701 29 69 0701 29 69 09 abo banga weetaaga omusibi wa tiles abo omukubiro gwe mugambe bugambe nti nakulabye ku YouTube channel yagaliwo ojja kufuna discount ajja kubanga akusalirako amanye nti adisi wabaddeko ng'ogenda maaso n'okubanga ensonga ozetegereza bulungi tweyanza nnyo sebo akaddeko anti wasobola okubaayo namba oba MTN ng'oli alina MTN okay nayo gisome wabula MTN abafere wegendereze n'abafere mbamanyi waliwo embeera y'abantu ennaku zino abakozesa omukisa ogwo afuna enamba eya business abamu babadde bankubirako awo naye nga gwe babigamba olwedde mulimu ebyoba oyiseemu ebigambo byagenda okugamba soma MTN tube wano MTN eri 0782 31 14 98 kale abyebyo nno abasidi omusunsuzi ali erinnya eryange mukwano gwange YouTube channel kwoli yeno yennyini yeyagaliwo mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti no emboozi eno tugitembese bwababiri nga we muli mugenze maaso n'okubanga muneegattako tujja kubanga tusisinkana olunaku olundi mwebale nnyo mwebale ddala mukama abakuumi